Redizone TV mbatumiddeko mbalamusizaako yonna gye muwekuumira mwebale tuweereza. Ensonga ya Dr. Kizza Besigye tugiwulidde era tugifunye naye eriko ebibuuzo bingi ebyetaaga okwanukulwa mu mbeera eno. Kubanze ng'omuntu ndabyeko ebifaananyi awo ba vidiyo nga bamutuusa mu kooti y'amagye e Makindye ndowooza. Simanyi babadde Makindye naye ndowooza kooti y'amagye. Kaakati ebibuuzo bingi. Okusookera ddala amawulire agalaga nti Dr. Kizza Besigye yakwatiddwa gafulumidde ku Twitter ya mukyala we Winnie Byanyima ali ebweru w'eggwanga oba ali ebunaayire nnyo. Naye nga tusuubira nti amawulire ago waakiri bannayuganda bandibadde bagafunira ku bakungu abava mu kibiina kyakulembera oba kye bakulembera oba kye bakatondawo. Naye olaba nti awo tewafulumiddewo mawulire. Ensonga ey'okubiri, amawulire ge mukootinze okuva ku Monitor interview gye yakoze n'aba hotel. Ekyamazima tewali woteeri yonna esobola kwewako obunafu obwo nti musobola okujja oba omuntu asobola ewaayo naye banga yegenda omuwaako obujulizi lwaki teyakomyewo. Kama kibaako emboozi mpanvu nti yo woteeri eteekodde kwogerera Dr. Kizza Besigye kiba tekigatta. Kuba twadibadde tugamba nti omuntu yabuukinga ewiiki bbiri ng'agenda kubeera wano naye yasuzeewo ennaku 3 zokka taliiwo. Naye ate mu butabaawo bwe yaleseemu ebintu bye. Kyokka ate mu ngeri ey'enjawulo era okunoonyereza okwo kwandibadde kujja abagamba nti ennaku ze yabuukinga ziweddeko. Yasulawo ennaku 3 teyadda naye ennaku ze ziweddeko kati hoteeri yandibadde erabikira mu kintu ekyo. Naye so si kulabikira mu kunoonya muntu ataakomyewo. Eno y'ensonga nkulu. So twebuuza ekyokubiri, lwaki ow'amawulire wa Monitor yasazeewo okukola interview n'owa hoteeri Dr. Kizza Besigye gye yalaga n'atagikola kuba bwe yaleka ab'ekibiina? Era yategedde atya nti Dr. Kizza Besigye abadde asula mu hoteeri eyo asooka akwataganya abaayo? Then twebuuze, Dr. Kizza Besigye bwe yali atambula okugenda yatambulira ku nsonga ki? Yatambulira ku nsonga ze za buntu oba yatambulira ku mirimu za kibiina kye ekyatandikibwawo ekikulembera Lukwago? Eno y'ensonga weeri. Ekyokusatu, bamukwata mu gavumenti ya Kenya. Gavumenti ya Uganda oba abasirikale ba Uganda be bakwata Dr. Kizza Besigye oba gavumenti ya Kenya yakwata Dr. Kizza Besigye be babeera bamukwata ku nsonga ki? Ekibuuzo ekyo kinene nnyo. Bamukwata ku nsonga ki? Baani abamukwata? Security ya Uganda yekola Kenya oba ya Kenya yakwata Besigye nemukwasa bannayuganda ku nsonga ki? Kubanga okuwanyisiganya omusibe ng'obadde omukutte, 1 ate ko kubanga aliko ekibalwa kye bakuntumye kuva mu kooti nga yawabirwa omusango mu kooti nti omuntu oyo yali wanted ku nsonga yonna. Naye omuntu yatambudde ng'ayita ng'akosa passport ye n'agenda e Kenya yatolose butolosi, yayise ku kisaawe, yayise ku booda nti ate omukwatire kugamba awo nawo waliwo ekibuuzo kinene nnyo. Yatambudde ate okuva e Uganda yayita ku kisaawe, yayita ku ttaka, era lwaki tebamuziyiza nga tannaba kugenda eri bwe bamanya nti byagenda okukola bimenya mateeka oba yamaze bikola ne bamukwatira bikola bimenya amateeka? Bakutaani mumwe bakutte byabadde nabo Dr. Kizza Besigye bamukutte n'abalala banna Kenya oba bamukuteeka nga Munnayuganda? Ayina bwe yagenda nabo. Tulabye omusajja wano omu naye tamanyikiddwa mu byafaayo bya mikwano gya Dr. Kizza Besigye oba enkwatagana yonna. Naye abasinga okumulaba abamumanyi bategeeza nti oluusi alabikidde nnyo mu bitongole ebikuumaddembe ebisirifu. Akati mu mbeera efaanana bw'etyo awo nawo ekibuuzo kinene nnyo. Ekibuuzo ekisembayo ekirala, obunkenke nga bamuleeta mu kooti bubadde bw'amaanyi nnyo ng'atuuse mu kooti, naye ate nga bamujja gye bamukwatira tewali bunkenke. Simanyi waliwo asobola otulaga nti convoy eyaleeta Besigye yali y'amaanyi nnyo nga bamuleeta omuyingiza mu ggwanga. Awo nawo waliwo ekibuuzo, lwaki obunkenke bubeera nnyo mu kooti? Ekyokusatu, baagana zi cameras ku misango gy'aba Nuupu. Tubagala kamera n'emu. Naye ku luno ne bannamawulire babagobayo. Ku luno bannamawulire babadde baalinze dda. Ani abategeezeza ekirala? Dr. Kizza Besigye emisango kye gyamukwasa. Siwulidde bungi bibadde mu kooti sinaabigoberera naye emisango kye gyamukwasa asooka ajje mu kooti y'amagye. Eno y'ensonga weeri. Ebitongole by'amawulire lwaki bibadde bingi nnyo 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 nnyo. Era olina kyoyogeddeko wano Patrick n'ogamba nti waliwo n'abasibe abaali aba Dr. Kizza aba FDC era be bakwatira mu ggwanga lye limu e Kenya eyo, era gavumenti ya Kenya ne bakwasa gavumenti ya Uganda ne babeera ekitali eyo kumala ebbanga naye bayimbulwa. Kyokka nga tebanakuyimbulwa twala Basemujju Ibrahim Nganda ali ku RDM n'ategeeza nti yatukana batwalira uniform z'ekibiina kyabwe naye nga basibe naye abatwalira uniform za kibiina. So ensonga Dr. Kizza Besigye erimu ebikusike bingi. Ekirala, Dr. Kizza Besigye alina emisango egya treason egiwerera ddala naye tetuwulira nti waliwo gwe yawangula oba waliwo kooti gwe yagoba oba waliwo gwamusinga. So ebyo bibuuzo bingi kati banoonya ki? So Mukama tusaasire ku nsonga za Besigye, naye nze ng'omuntu
mpulira nga nyina okubuusabuusa mu kino waliwo ekibikirirwako ndowooza bagezako kumulaba nti kulowooza nti akomawo ku chat olw'ensonga nti ekibiina kino kye baggulawo ekyamazima ne bwotunuulira abakikulembedde tewali muntu asobola kubaako kyazimba Lukwago talina vibe asobola koma mu Kampala wokka ate ne mu Kampala nawo kirabika nti kijja kubeera kizibu kati oleetaani Ssemujju Ibrahim Nganda talina kyasobola kukola kati nga Dr. Kizza Besigye yayinza okugezaako oba oliawo ndowooza baagala okumuzimbira ekkubo lya sympathy basobole omukomyawo ku chat asobola ndowooza okudda abantu balabe nti yanaddamu okuvuganya ku kifuuzo bwa pulezidenti mu kibiina ekyo okulaba nga bagezako okunafuya waakiri ku Nuupu naye nga Kizza byaliko byakiyaaye byakiyaaye kale Mukama bampeera omukisa yonna gye muwanga ly'abaami n'abakyala. Tugenze mu deep politics. Besigye bamukwatidde Kenya ne bamuzze Uganda awo tuveewo. Ng'oyagala okumanya Museveni n'ebikolwa bye n'obutaddamu kusumbuwa Bakisekka n'Abakyagulanyi n'Abawaiswa mu Fumbiro, genda osome ku 48 Laws of Power aka Napoleon Bonaparte. Hands to dictatorship. Njagala ogenda okakole ki okasome, temukola lisaaki. Omusajja babeereyo mu mbizzi zaabwe n'ali embizzi ye amaze myezi 3 mwezi gumu wiiki tagoberera bigenda mu maaso n'abuuka n'agwa mu Kisekka, video ya Kisekka n'agamba ebyo tebikola, mugende mukole ku lisaaki. Fe abasajja abalwanyisa Museveni tetwebaka tukola lisaaki, tumanyi bwalwana. Nkugambye kati Besigye bamukwatidde Kenya, emabegako wali eri bakwata FDC e Kenya, owulira ne bamuzze Uganda naye nga Besigye yayise ku kisaawe Uganda n'agenda e Kenya tebamukutte nako. Lwaki? Nti bw'omukwatire Kenya impact ya amaanyi, bw'omukwatire Uganda tekikola nnyo makulu. Kanka kuddiremu, bw'omukwatire Kenya kikola amawulire, bw'omukwatira wali eri Kasanga ati tekikola makulu kubanga eva bamukutte bagezaako kukulowoozesa nti Besigye threat eri Museveni naye nga talina wadde. Leka nkubulire emikono gino ebiri ogiraba, guno omukono nze ngukomandinga okunkuba na guno nze ngukomandinga okola ki. Kati gino emikono guno ku Museveni Besigye ogumu mukono gwa Museveni bali wano babawuddisa baddamu bazimba trust ya Besigye kubanga batuuka okukola koolokolo ne bakola ebibiina by'obufuzi, impact tewali wadde. Kati sawa zino bayajjukira bo bakadde bali mu bukodyo obukadde obwekyana ekito bwe balimu kutuuddisizaamu mpuliriza bulungi. Besigye bamuzimba obuyinza bagamba waakiri Besigye akola ki, abeera waabo okububaka naye nga magere wali eri lwaki? Kubanga ono asobola okukuuma interests zaabwe, wali eri tewali. Nagambye Museveni akimanyi nti okugenda agenda naye obuyinza abulekeddaani. Ayina mutabani we Mudongo, mutabani we Embuzi. Kati agamba bannange embuzi eno weeremererwa bweti wateeka okubaawo abaka nga be bano. Yensonga lwaki bamuzimba. Besigye yamenya Guinness World Book of Record ng'omuntu akyasinze okusibwa emirundi emingi, omuntu akyasinze okugulwako emisango emingi ye Besigye, naye nga kaali kakodyo ka Museveni ebbanga lyonna. Kati bagezaako kutagetinga bannayuganda bannaffe mmwe abayina endowooza egamba nti bino Kyagulanyi byatuteekamu tebikola. Museveni bw'atyo bw'akola, agenda n'akujja ku muntu omutuufu n'akulaga nti ideas tezikola. Bw'amala okulaga nti ideas tezikola n'atandika okukola ki, n'amuvumirira n'akuteekamu endowooza eyo nti bino ebyakalulu tebigenda kukola, ebijja okukola bya mmundu, then n'akuteerawo ow'emmundu. Wamala okuteerawo ow'emmundu ate mutuzza mu kalulu ffe twagala Museveni kisobola mujjako mmundu, ye yennyini n'akipromotinga nti asobola okukwata obuyinza olina kukwata mmundu. Kati jjukira gwe wayingiramu looko y'emmundu. Kati Besigye bakulaga nti abadde ayagala gezaako kuyeekera kye bagezaako okulaga naye nga kabadi. Kati gwe munnayuganda yakyawa Museveni olabye wogenda weegatte ku Besigye kumba ogenze kwewaayo eri Museveni. Deep politics mujja tuwalana nnyo kubanga tulowooza nnyo. Mugende mukole research, muve mu bino ebyokubuukira obubuukizi video z'Abakisekka. Abantu bali eyo bava ku mbizzi zaabwe agiriridde wiiki tamanyi bigenda maaso najja eno situlaga omala bumazi nnaku 3 eba etandise okukuleka
oyina okugibeerako buli lunaku okugitegeera. Yensonga lwaki mubuukira vidiyo z'Abakiseka ne mutandika okukola ki? Ne mulowooza nti Bakiseka bye boogera kubanga osomye episode ya maaso naye waliyo ate eziri eno wansi ezigattagatta. Okitegedde? Kano kaseeri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa z'abaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.